Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala, Paul Ssemwogerere ayongedde okuwanjagira bannayuganda bonna gye bali okukuuma ennyo obutonde bw'ensi, okuyambako eggwanga lino okusigala nga lirina emmere emala ate n'okufuna obulamu obweyagaza. Dr. Paul Ssemwogerere asinzidde Kibuye mu Kampala mu kuggulawo ssemaduuka w'abalimi n'abalunzi, n'ategeeza nti kikulu abantu okwongera okumanya obukulu bw'obutonde bw'ensi kubanga kino kye kikulemberamu mu bulamu bw'omuntu era kiyinza okwaza emmere wano. Ettaka tulina nga ddungi ddala nga ne bwoba nga tawanye nnyo osukasuka kasisi oli kiti kya muwogo ne wayitawo myezi 6 7 n'okomawo ng'osanga kikuwadde emmere newankubadde tokirimidde bulungi. Alina ensi efaananako bweti oligisanga wa naye ekyomukisa omubi ate bannayuganda ffennyini kano n'ensi eno gye yatuwanga nnungi bweti tugyonoona nga tutema emiti gyonna tugimalawo tukasuka buli kijama kyonna tukozesa buli kiragala kyonna. Paul Mwambu ono nga kamisona w'ebyobulimi mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi agamba nti nga gavumenti bakola okulaba nga balwanyisa ebintu ebitali bya mulembe ebijja muno kisobozesa abalimi okuweereza bannayuganda nga babawa ensigo ezo eziri ku mutindo era ezitali njingejinge. So in summary, you can say that our role is to make sure farmers have access to quality inputs, which is the seed and the agricultural chemicals, that is pesticides and fertilizers, but also to assure the quality of the products so that they can meet the market demands either domestically or outside the country. So back to your question of what is our role on people who are dealing in fake products. Indeed, issues of fake products have become a big problem. It's a big challenge. But it is important to look at it that making fake products is a global phenomenon. Ye akulira Farmers Center ssemaduuka w'abalimi ono Fiona Migadde mwennyamivu n'abantu abajingirira ebintu ebikolebwa ku katale wano naddala ebireetebwa eri abalimi ekisse ennyo omutindo gw'obulunzi n'obulimi. Eddagala eritali ttuufu oba lye bagamba ery'ebicupuli bannanga abantu abakola ebicupuli munyiiza tuleeta eddagala lino nga bwe twalireese ogenda okutuuka mu maduuka gontannatuuka osanga eddagala nga gyeriri bulungi nga lifaananira ddala ng'eriryo naye kati nga ffe we tulikola era abalikola ba manufacturers tulyawula naye gwe omulimu ali eyo tebasobola kwawula ate ne baliseera abantu ne bafiirwa. Waliwo enkola eno eya gavumenti eya parish development model essente bazikuwa n'ozeewola mu ssaako ogenda ogula eddagala ate ng'olowooza ttuufu naye ng'eddagala ffu. Kale okusomoozebwa okwo kuleetera ennyiike mu mutima kubanga tuteekamu kyamaanyi ofaama ne tumuyigiriza ne tumugamba noonya eddagala bwe riti ng'oli alinze omulimi ajje oba. Wano mu Uganda ekimu ku kusoomooza okusinga okuba okukulu ly'eddagala effu erituuka wano ly'eddagala effu n'ensigo enjingejinge ebituuka katale ka wano nga bino biremesezza abalimi okweyagalira mu mulimu gwabwe anti ensimbi ze baba bafuna ntono okuva mu bicupuli bino.